kibadde kirungi okubeerako ne Grace Morgan ne Levi ne Juma Mulokole ne Damasco ne Eli Bulamu. It was good okulaba nga sobola okuyimbira Yesu wamu n'abantu abangi. Abantu b'ejjenje engeri gye balisiivingamu enjiri ogirabye otya? Kirungi nnyo era tujja kudda. Tujja kukolayo worship night mu kisaawe. Jjinja abantu balungi nnyo n'abantu bayo balungi. Ne waffe mu worship house tulina abantu b'ejjinja bangi nnyo. Jjinja Kamuli Yiganga. Babuze ne bagamba basabirayo nga bali ku online. Online, yes. Abasabira ku online abo baganda baffe babeera family. Abatajja ku live church naye ng'abeera muganda ffe. Musumba obadde oyogera n'ogamba nti wawona ababbi kulika amasasi. Nagwa mu babbi b'emmundu. Kakati naye nga baba banywedde enjaga. Nga bw'owulira abatandooza Lucky ne bakeera ku makya ne bagamba twase Lucky Dube bonyine beeroopa. Kuba baba banywedde enjaga. Ne batujjamu awo ne byali si byangu. Naye neebaza Mukama nti omu ku bo yandaba. Nagamba no si pastor. Pastor waffe. Bananga ekigambo ekyo kimponyera Mukama akikumbe. Nsanga nnyo abantu naddala batasaba nnyo nga bagamba oli pastor waffe era nange mbaagala nnyo era mbasabira. Omubbi bwe yantegeera nenga weebale Mukama. Kakati ne batandika olwana ne munne muleka agende sijja muleka. Ate nga balina emmundu nenga naye twali mu kikeeyo nga tuyite Nansana. Naye neebaza Katonda ne batandika olwana oyo nagamba pastor agenda naga pastor nange nonsabirawo tinoonya kimu kyako tumalirize church. Tumasendeza church. Naye ate si mu bubbi bannaye. Naye neebaza Katonda kwe navudde okwandika akayimba akanatera okufuluma. Natuuka ewaka nenga wabula Mukama onjagadde. Wabula Mukama onjagadde ayaya. Onjagadde ayaya. Mukama onjagadde ayaya. 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 Olwo Mukama bakolera ekintu nga ayaya. Era nakubiraga bintanto oyo ne mugaa tukayimbe ffenna. Pastor, mubadde ku stage awo ne Juma Mulokole naye abanga combination yammwe ennyuma lwaki temutuwayo ka collabo? Nakyo kitali kizibu. Mwana mulungi alina omutima omulungi. Muyize nnyo mu biseera by'ekivvulu. Yaze ewaka nanyumiza nti yamayiminga olimba lwange mu ssomero n'awangula scholarship bw'atyo baddayo okusoma. Era omukyala yamuyamba n'amugamba era maama Mukama akuwa omukisa. Kale n'abanga kumpi technical abanga muganda wange kuba yaddamu olimba lwange bw'atyo baddayo okusomero. N'essomero eryo singa ndimanyi wano erinnya nandiryogedde ne mbeebaza nnyo. Pastor ebiseera biri wakolanga Celebrity Sundays ze weetanga abayimbi ba Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleone nga bajja ne basabirako abantu ne bakyuka emitima naye ennaku zino abantu mukyabayita bayimba ennyimba za buwemu. Tujja kukiddamu okuzimba kwali kungi ku church naye nga tusooke tuwummule tewali parking nga tewali bathroom tewali anything nga ziriwo mbi nga buli kimu ne ngamba katusooke tulongoose era ndowooza either omwaka ogujja tuyinza okudda mu Celebrity Sunday. Oyinza okubanga olimba olukuleeserwa kwemula ekyo oba tokyana kyakikolera kati saba Katonda akuwa endala ennungi ennyingi ezitali za kwemula. Omuyimbi awemmula ennyo tawangaala nnyo naddala mu Uganda. Uganda abantu bali religious, abantu bali culture, balina culture. Like Ssaabasajja Kabaka bw'aba mwali mu lubiri waliwo empisa ezimu ezitakolebwa. Abantu nga oba mulokole oba mukatuliki oba musiraamu oba muprotestante abantu balina kankireetebwe ntyo nti omutima ogutya Katonda. Osobola okujja munange kyekize kuba si buli omu nti mulokole si buli omu nti naye bw'omala ogamba oke Mukama kati mpayo ennyimba ezitawemula. Rain is my brother. Tutuuka tya okuddamu oluyimba lwo? Ndowooza yakikolanga ye sirina mutawana na Rain saagala era wabeerewo embeera yonna just nti teyansaba kye nagamba kyokka ate n'okutegeeza aba parties zino nti bannange tewali sinze yawaayo olukusa. Naye Rain is funny, he's a good boy. Simwinako nnyo tabu newankubadde bw'oba onaddamu oluyimba lw'omuntu omugambako kubanga kyali kirabika nga nze yaluwaddeyo bayimbire mu politics. That's why navayo ne ngamba sinze. Okuba disclaimer wali otidde ndi government eyinza okunonako. Just to clarify, bw'oli kulo ojja kutegeera waliwo ebimu bw'oba omuto naye bw'onaakula ojja kutegeera. Njagala ekkanisa yaffe ebeere nga teyina nnyo side ekyo kye mbadde njogera nga kale eyaka Yesu oba oli wa opposition oba oli wa government nga bw'ojja ku church owulira nga wakaawo. So kyola nakola disclaimer nga saagala ndabike nga
nze njagala nga bwe bampita opposition nsobola oyimba, bwe bampita mu government nsobola okuyimba, nsobola obbasabira. Kati waba tuuse abayimbi wakola audio aba ayagala kola video, asobola okola video? Saagala bigendamu nnyo eyo. Kasita disclaimer nagikola esebo. Mu kaseera kano Saala gye neetaaga bwe badde bayimba eby'omukyala ekyo njakola kikole, nalekeraawo kyogera kyogera nnyo ne mba ng'omulimba, era nange kennyini nkiraba nti bambi kiruddewo nnyo, era mikwano gyange abansabira munsabire, mwongere okunsabira nange bwe neesabira. Abamu kibasuseeko oli n'akuvuma buvumi, naye Mukama mbeere nakyo nja kituusa. Ate sinze nzekka aluddewo, tuli bangi akubanza ali mu kamera, sajja bangi nnyo n'abakyala bangi abatannafumbirwa. Grace Morgan bwe twayiriba endongo ya gospel n'afuuka Mungereza naye kati ali Jinja nange. Grace ababuuzeeko yansanga nali natandika najja natukuba eŋŋoma awo, tolwana analwana wali gwe toyomba anayomba wali kama yebazibwa bolugana. Amanya gange bambita Grace Morgan. Nsanyusa nnyo okubeera wano ne muganda wange Pastor Wilson Bugembe. This is amazing. Nadduka wano eno naye nga nkimanyi nti yasigadde akyakikwataganya, naye nange gye mbadde era mbadde mu kuweereza, tetusobola kulekerawo okuweereza Yesu. Yes, sir. Nebaza Mukama olwa weetuuse, koza lubadde lugendo luwanvu okulaba ng'olwaleero lako osobola okulaba concerts bwe ziti. Mukama wa kitibwa, Mukama wa kitibwa. Tunafuna ka collab wakati wammwe ababiri. Ekyo kyogedde kibe. Aina collab ne Leviction eya mbeera wayimba bikiyimba mwatu. Ebiga ayambala ng'omukazi ekiro naye yeeyita Zerida. Naye kati collab eddako ya muganda wange Pastor. Tugenda gikola very soon. Yeah. Sabe? Wandika. Pastor wandika. Ndoza Pastor wandika. Ona wandika n'abayimbi bangi wano Uganda bemumanyi nga nnyimba ono yabawandiikira. Ng'ono abimanyi nnyo. Naye obviously bwe tubeera nga tuli bakola kolabo ne Musumba tujja kuwandiika fembi. Mukama ajja tuwa ekisaya. Tujja kuwandiika mwewuunye. Linnya lya Yesu. Pastor we bali kubeera na mutima gwagaliza no introducinga omuvubuka gwe bayita Morgan mu bantu. Grace Morgan lwakuba nti yagendana naye alina abafans bangi nnyo e Uganda. Bangi nnyo e Uganda. Era bamulaba ndi sure bangi nnyo abagenda osanyuka omulabako. I'm trying to say I'm a bad person. I'm a good person. I'm insane. Kale nsabira buli muntu yenna ng'oli mulwadde Mukama akuwonye. Nsabira buli muntu yenna ng'olina ekizibu ekinene mu nnyumba yo Mukama akigyewo. Yakyala mu nnyumba ya Zaakayo n'alekayo obulokozi. Ennyumba ezimu zirimu emmotoka, zirimu ssente naye temulimu Yesu. Nsaba Yesu ajje mu nnyumba eyo. Nsabira abalwadde mu malwaliro Yesu abasumulule. Nsabira abali mu makomera Katonda abataase. Nsabira ababadde bagenda okufa ffenna tonyeka mu site wabeera kufa. Nsabira ggwanga Uganda from L1 to the president, buli ali mu bukulembeze omwoyo omutukuvu afuge wamu naye for the sake of this family, this nation. Era nsabira omukono gwa Mukama gubeere nammwe, gubakuuma abatambula eŋŋendo empanvu n'ennyimpi. Mukama abeere nammwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kyeyagima mulokole ebadde show nnungi. Turn up tebadde mbi nakatono. Twebaza Katonda olw'omukisa gwamuwadde. Jima mulokole mukwano gwo oba kuyimba kwe kubagatta? Jima mulokole mukwano gwange ate ng'ogyeko kuba tuli ba mukwano naye tuli ba Luganda mu Kristo Yesu. Namulaba Jima mulokole nga tannaba na kuyimba nga Katonda atandise omukolamu omulimu. So nebaza Katonda bwe ndaba nga Jima mulokole wano watuuse mu kkalya ye ey'okuyimbira Katonda. So nze nziramu amaanyi kubanga Jima mulokole nga bwe nkugambye mumanyi mulabye ng'atandika. Njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwa Jima mulokole obuweereza n'okukola okwo obutagwa mu maanyi.
obuwagizi obulabe obw'ejjinja abantu bamanyi Katonda mubadde omanyi ab'e Kampala bokka bemanyi Katonda abantu b'ejjinja by the way ba Istana especially bano abawana ejjinja baagala nnyo Katonda balina ennyonta ebbanga lyonna lye mbaweerezaamu lye mbazeemu mu byawo ne mu bibuga okumpi n'ewala ndabye nga baagala Katonda tusobola tubebaliza Katonda abantu beeno okusajja olina obuwagizi bungi wali okozeeko eno konsati mbadde sinabakolayo konsati in fact era ndowooza bebimu zezimu ku bitundu ebitunuuliddwa bwe naba maze okukola konsati e Kampala eri main yes yaddi konsati Katonda ga wali wakisa mwaka guno tukkiriza egenda kubeerayo nga yamaanyi abayimbi bangi balanze Lugogo wa olangawa essaawa yonna nja kulanga abantu era bajja kuwulirayo era bajja kulabayo essaawa yonna ngenda kulanga batwale Kololo Kololo nayo Mukama bw'anaaba gyatuluŋŋamizza tujja kugendayo yes akagamba kasembayo eri omuwagizi wakulaba neera kati ssaawa zino oli ku ki musicale akagamba kasembayo musicale ndi mu kupulaninga concert ey'amaanyi njagala kuleeta videos n'ennyimba nyingi zitandika kufuna videos njagala kuleeta ennyimba empya akagamba kasembayo mikwano yange mwebale kumpagira ate mujjanga okwo ate mwebale kwagala music aliyowo emyoyo music ew'obwa Katonda music wa Katonda yes Mukama bampere nnyo omukisa ndaba teweewulira bulungi kakuleka ogenda ow'omulemu wafunyemu omusujja wabadde kipasita gonvu ate nga nina okujja okuyimba mu shira Juma Mulokole naye Mukama asobozesezza